Leero emmotoka ekika kya Mark X namba UBA 942E yeyingiridde edduuka ly'omutuuze ku kyalo kya Nsuku mu ttawuni kanso y'Empigi okkakkana ng'esaabadde omwana omuto asangiddwamu era n'afiirawo. Abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kano kabaawo batunnyonnyodde embeera nga bw'ebadde. N'obuvunaanyizibwa erabe nti nno buli muntu akoseddwa ekintu kye n'aviiriddwako omwana we asasulwa mu bwenkanya n'amazima. Nze kennyini mponya akabenje ne bazadde bantu b'enju yaffe n'ekirala omwana w'amasoda bambi n'alugendera nga babadde balongo babiri naye muto wange abadde agenza oleeta ebijanjaalo ku dduuka. Bulaba nga tugenda kufiirwa nnyo abantu baffe n'obulamu. Bavuga sipiidi okuva eri wansi ku luguudo lw'Ekibiri Gomba tebaluteekamu ampu, wansi lulimu ampu n'oluguudo olwa waggulu temulimu ampu. Abakulembeze bategeeza nti bazadde b'omwana ono babadde bakola mu kaduuka kano nga bwe bayiyiza obulamu kyokka nga kati obulamu bwabwe bugenda kubakaluubirira ddala olw'emmaali yaabwe yonna okusaanyizibwawo omugoba w'emmotoka eno. Bano era akabenje kano bakatadde ku ddereeva okuba nga abadde avugisa kimama kyokka era ne bategeeza nti oluguudo luno terulina hamps zimala ezisobola okukendeeza ku sipiidi z'emmotoka eziwenyukirako obuweewo. Drivers license ekukkiriza okuteeka ekidduka ku luguudo naye okusinziira amawulire agamu geensose mu batuuze oba babadde bamanyi ku mwami oyo nga balaga nti emmotoka abadde yakagifuna ate nga talina license emukkiriza kuvuga mmotoka ku kkubo ndowooza ne kasupiidi abadde atera okukozesa kasupiidi akayitiridde. Kale amakubo emmotoka zona ziyita ku makubo g'Empigi sokusa abavuga ebidduka mwenna bwebanga tewekakasa tosamuka ku kikubo kubanga kati gali bize nnyo, abayiga bangi, abavuga sipiidi bangi, ebidduka ebizito bingi, so abamujja mugumiikirizeemukko embeera bwe beeteredde mulikomawo ku makubo. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Katonga ASP Lydia Tumushabe akakasizza akabenje kano era n'ategeeza nti omugoba w'emmotoka eno yakwatiddwa dda ng'okunoonyereza ku kimuviiriddeko okukola akabenje kuno kwatandise dda. Naye kuno kube kulabula abantu bonna abakozesa oluguudo lw'Empigi Kibibi Kanoni Sembabule okubeera beegendereza nnyo nga bwe mumanyi oluguudo olwa Kampala Masaka twaluggalawo, so tukozesa luno oluguudo saawa zino waliwo ebidduka bingi ate ebidduka oluusi biddukira ku sipiidi y'amaanyi ate nga ebidduka ebinene, so abantu babeere beegendereza. Oluvannyuma poliisi ezze n'eggyawo omulambo gw'omwana ono bwetyo n'egutwala mu ggwanika n'emmotoka n'etwalibwa ekimotoka kiweetiye ku poliisi y'Empigi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kibi nnyo ddala era abazadde b'omwana oyo